Ssentebe Mutabazi bano okubakakkanako bw'ati kiddiridde ab'Ekiryandongo okukyalako e Masaka okubaako bye bayiga mu by'enkulaakulana nabo basobole okutuukana n'omutindo. Wabula mu lukiiko luno bakansala mu lukiiko lwa disitulikiti ya Masaka wamu n'abakozi batuuse kikeerezi mu lukiiko ekijja ssentebe w'e Lwengo Godfrey Mutabazi mu mbeera n'alyoka abajjongolera mu maaso g'abagenyi okuva e Kiryandongo. Only 3 basatu omu babiri basatu be baliwo. Ate bali abakyadde ku baze kukyalirani baze kulaba ki. If you are not in at the district nga kansala wa district nga bagenyi bazze oswaza district yo oswaza gombola gy'okiikirira muzuukuke. Stop this nonsense. You must come. Mutabazi ono n'ab'Ekiryandongo tabatalizza era yabambalidde bya nsuuso ng'abeewuunya engeri gye bayinza okuddangana ku miti ne batema n'okwokya amanda songa balina amafuta ge basobola okusima ne bafunamu essente eziyimizaawo disitulikiti. Bayina amafuta, bayina buli kintu naye ekyobugagga kye bayina mu disitulikiti manda bakyatunda manda. Ebyo bikola disitulikiti ekyasinze okuba nga eyina amafuta naye nga mutunda manda. Mwetegese mutya okuba nti mwana asobola okuliisa abantu abagenda okusima amafuta. Muyina sakozi mmeka? E Lwengo banyina 1465 mwe muyina ki? Bano okutuuka mu lukiiko mwe babadde balina okusinkanira bannaabwe ab'e Masaka basoose kulambula abalimi, abalunzi n'abasuubuzi ab'enjawulo mu Masaka gye bayigidde ebintu eby'enjawulo era nga Byenkya Issa Kasaana avunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'e Kiryandongo bw'annyonnyola. Abantu bali organized okusinga ku baffe ate wonna we twalaze mu balunzi b'ente mu b'emmwanyi mu b'ebyennyanja zudde bona adde bakusembeyo n'ekigambo nti bali mu bibiina kati okukolera awamu mu bibiina ng'abalimi ekintu ky'amaanyi nnyo kye tuyizeemu. Chairman Mutabazi y'omu ku bakulembeze eyeggulidde erinnya olw'obuteerya ntama okusingira ddala ku nsonga y'enkulaakulana n'okujja abantu mu mbeera embi. Kinajjukira nti amabegakaawo yakuba abantu b'e Lwengo ng'abalanga obutakola bulungi bwansi mu bitundu byabwe.